Abasuubuzi mu katale aka Nakiwogo Dairy Market mu munisipaali ey'Entebbe balajjanidde gavumenti okubayamba ku mazzi ag'ennyanja Nalubaale agasazeeko akatale kaabwe. Kino kivudde ku nnyanja okujjula n'eboga era ng'abasuubuzi bagamba nti ebigere byabwe bitandise n'okuvunda olw'okuyimirira mu mazzi ekiseera ekiwera. Kansera erina okutuyizawo olutukola ki? Bweyabba nti abantu bagenda kukutayo ku mpungi eri ku nguudo. Abantu bakolere ku nguudo. Abafumbi b'emmere be tusanze ng'amaseffuliya n'amasigiri baabiwanika dda ku butebe bwa foomu. Bategeezezza nti buli kimu bakikolera ku bunkenke. Bano bongeddeko nti ekizibu ky'okulumbibwa ensiri nakyo kibayitiriddeko nga byonna abakulembeze tebabitunuulira wabula babakanda musolo. Essaawa etya emu ey'ekiro nga tutandika okugula busupule olwo ensiri ziba zitandise ziringa nswera eno zeegiriisa ziva ku mazzi gano eno. Amateeka gamusibya byayi okwagala ensimbi ezitakedde ez'emisolo ne bamukwata mundu be baleese ebintu bino okubeerawo. Okusooka byonna gavumenti erina okuba nga epulaninga bulungi. Kati laba enteekateeka kana akatale tekanakweza myaka 2 sente za muwa musolo zifiiridde wa kyotegeeza bo tebapredictinga nti wano amazzi gajja kutuukawo. Ssaabaganzi Rebecca akulira obutonde ku disitulikiti e Wakiso agamba nti ebizibu byonna bivudde ku bantu kwonoona butonde. Tteeka lyaffe ligamba nti olina kubeera mita 2. Ebyapa bwe baba babirina nga babifuna mu butuufu nga tebali mu mita 2 era amazzi gajja kutuuka gaddeyo. Naye emirundi egisinga wega kutuukirako oba oli mu zooni y'emita 2 era bwe baba bakukkiriza NEMA bwe kuwa olukusa over lakeshore user permit okukozesa olubalama lw'ennyanja tokolawo permanent structures. Abakulembeze abalala nabo boogedde ku nsonga eno. Gavumenti erina nteekateeka ky'okuyamba bannaffe abagudde ku njega eno ey'amazzi. Tuwandikira bakkaawo ku disitulikiti kubanga bw'ogenda wa Nabbanja akugamba ku disitulikiti waliyo olukiiko olutongole olwa Disaster Preparedness Committee. Tulina okuwandika lipooti etali yaffe yabannabyabufuzi tugenda tubakkaawo tugamba kkaawo tuyambe okole lipooti gyaseesinge bulungi tuweereze Nabbanja alwe nga bafuna ssente okuddukirira abantu baffe. Twagala tuleke nga luli bulungi nga bwe luteekeddwa okuba. Weewaawo netweyongerayo mu maaso babadde bakyakola omulimu gwabwe gwaffe gubadde gwakulaba bulali tukakasa nti kye bakola. Byakayanja Amon, Crossroads TV, Omunnyo.